ng'eggwanga lyetegekera akalulu akavaawo mpitewo 2026 ebikolwa eby'effujjo bigenze byeyongera ku bannabyabufuzi newankubadde bangi bavuddeyo ne babivumirira. Kati waliwo enteekateeka evujjirirwa ekitongole ki Netherlands Institute for Multi-Party Democracy nga kitegeka ensisinkano omusisinkanirwa abantu ab'enjawulo omuli bannabyabufuzi, bannaddiini, ebibiina by'ebyobufuzi, ebibiina by'obwannakyewa n'abalala okusalira ekizibu ky'obutabanguko mu kalulu amagezi. Olwaleero abavubuka abeegattira mu mukago ogutaba ebibiina by'ebyobufuzi gu Multi-Party Youth Forum basisinkanye mu lukiiko lw'abamawulire ne bateeka ebitongole by'ebyokwerinda ku nninga olw'amaanyi agasukkiridde bye gateeka ku bawagizi b'abeesimbyewo. Era nga batuusibwako obulumbaganyi okuva eri bannamagye n'abapoliisi. Kino nno kyatunakuwazza era ne kiraga nga amaanyi gaffe ge tubadde tuteekamu okwogera ku byobufuzi eby'emirembe galinga aganyoomeddwa bannaffe ab'amagye n'abapoliisi. Mu mbeera eno basabye ebitongole by'ebyokwerinda biveeyo na alipoota eyawamu ku bantu abatulugunyiziddwa, abawambiddwa, abasibiddwa oboolyawo n'abafiiridde mu bunyoolagano obuzze bweyoleka. Tusaba wabeewo engeri gye batulaga lipoota eziraga abantu bameka abakubiddwa, abantu bameka abali mu ddwaliro, awo nno n'abasubiddwa mu mivuyo gino bateebwe kubanga omusango gwe baali bakoze gwokka kwe kwenyigira mu byobufuzi byabwe. Bano basabye abavubuka okukomya okusosonkereza ab'ebyokwerinda. Abavubuka buli bwe bawulira nga banyoomeddwa amaanyi gaabwe ge bateekamu okukola ebintu bagafudde bakazanyiikirizi banyooma ebiteeso bye baakola. Tuteeka obulumbaganyi ku ggwanga lyaffe. Obuvunaanyizibwa bwaffe nga abakulembeze b'abavubuka mu ggwanga bwakalulu akateekerawo abavubuka ab'enkya omusingi okulaba nga batwala eggwanga mu maaso. Mu mbeera y'emu omukago gwa National Consultative Forum bakalatidde abantu ba bulijjo okukuuma emirembe olwo beewala obutabanguko mu kalulu. Omukago guno ogutaba ebibiina eby'enjawulo ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti n'ekyo ekiri mu buyinza mwe batemera entotto ku ngeri y'okumalawo ebisoomooza. Stephen Namatta Bampigga akola ng'ow'ebyensimbi mu mukago guno mu bubaka bwe yakalatidde abavubuka okubeera abeegendereza naddala mu biseera bino ebyakalulu. Ekiseera kino tusaba mu kitwale nga kyakwegendereza. Lwaki bannabyabufuzi bwe tujja gye muli tujja n'ebigambo n'obukodyo obw'enjawulo, tujja kugamba ebigambo ebigenda okukyamuukiriza. Ono era asabye ebitongole bikuumaddembe naddala mu kiseera kino eky'ebyokulonda okukendeeza okuligita bannayuganda emiggo abeenyigira mu kalulu. Mmwe abali mu bitongole bikwasaganya eddembe bwe munaakuba bannayuganda munaakuuma baani? Etteeka litukugira okwonoona okukozesa olulimi olwonoona munno n'oyimirira n'oyonoona munno n'omuvuma n'omulangira n'oggyayo ebiri mu kisenge byonna byonna. Michael Sinde Orach okuva mu kibiina ki UPC asabye ab'ebyokwerinda okukolagana obulungi n'abantu mu kifo ky'okubatuntuzanga. That should be protected because they have harmonized a campaign task force. They have already harmonized. They know the candidate Gundi is here. They know this one is there. Katongole Moses, BBS Telefina.